Mbakulisizaayo nnyo omukuumulamu okwo katweyongereyo n'emboozi ya mukuna. Mukuna ono tugamba tutya? Mukuna ddagala, mukuna kirime kireeta ensimbi ewaka, mukuna kijanjaalo ate nga kireeta essanyu. Mmwe abatugoberera mwalaba ennima ya mukuna era abantu bangi nnyo mu mulimi, abantu 1.5 mugenda mugumu kakaaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye mukuna akola ki? Mwabazze mu Sundowner yaffe eyateeka ssente ewoolaba ey'omusanvu ku kimu ku kirungo kye twakozesezza okukola emmere y'ebyennyanja yabadde mukuna. Kitegeeza mukuna agenda kutuyamba okugaziya ku nfuna yaffe kubanga mukuna alimu akasente. Nalabye nga mwenna abalunda ebyennyanja muŋŋamba emmere ya bbeeyi. Kunze emmere ya mmeka? Ya nusu kakaaga ate abalala 5 ng'era olaba enjawulo ya nusu 5. Naye ate ng'ebirungo ebikola emmere y'enkoko biggwera mu nusu 25,000. 25,000. Ekitegeeza nti bannaffe basigazaako nno amagoba gawerera ddala. Afazaali buli kiro 3,000. Era twagenza okubalabalamu ng'akoze emmere y'enkoko nga osibira mu bukadde 9. Bukadde 9 omwezi. Ngamba kivula abasajja bagamba money beats Gonzaga. Naye nga ebikola emmere y'enkoko bino ebisinga amagezi bagakweka nga mulimu mukuna. N'olwekyo mukuna mu mulime ate mu mukozese. Mukuna akola ki? Ayamba ku bulwadde bw'obuko. Abantu balwadde munonooza anti nasanga nazaala anti bankunamira emboozi zammwe ezo. Naye ng'ekyamazima kiri nti mukuna ayamba ku bulwadde bw'obuko. Atamanyi mukuna kye kijanjaalo kye bayita ekyabasezi. Abasinga balowooza kijanjaalo ky'abasezi anti bwe kikula kyokya kasita kibala kiteekako olwoyo olwokya. Lwokya omanyi kati bajjajjaffe edda bakisimbanga mu nnimiro. Emboozi eyo nagibawa bakisimbanga okugimusa ettaka. Naye ate abasezi nabo nga baagala essanja bwe bajjanga ate jjukira batambula bute baseera bute nga kibookya. N'olwekyo abasezi ne bakikyawa ate abaaliwo bannabuddu ne bakiyita ekijanjaalo ky'abasezi. Naye ng'ate kijjudde ekirungo kye bayita L-dopa. Ekirungo ekyo L-dopa kye kikola ekirungo kya dopamine, ekirungo ky'obwongo. Ekirungo ekyo ekijjawo omuntu okankana. Omuntu bw'aba akankana manya talina L-dopa oba dopamine. Naye nga L-dopa ajjudde mu kijanjaalo kino ekyamukula. Ate nabagamba mulina kufuna kino eky'obutorobojjo. Ekijanjaalo kino eky'obutorobojjo kubanga kyo kirimu 7% L-dopa oba kirina ekirungo kya dopamine kingi. Ekirungo ekyo biba birungo bya bwongo ebiyamba omuntu okuba nga abamulamu takankana. Era mu mbeera eyo n'abantu abalina obulwadde bwa nerves kiyamba nnyo ku nerves. Nerves zisumbuwa abantu. Omuntu abeeraawo nga nerves zimuluma ebyembi bisekerwa. Naye ng'ate nerves ziruma. Bw'oba tolwalanga ku nerves weebazanga Katonda kubanga otuuka nga n'amasannyalaze gakuba n'otagawulira ne bagamba gundi yatufuddeko. Nagamba yabadde tawulira wadde nti omusota gugenda mubojja oba nti aba alinnye ku lyanda. Kati abalwadde ba sukaali be bamanyi obulwadde bwa nerves kubanga sukaali ayonoona nnyo nerves. Omuntu wa sukaali agenda n'afuna ebbwa nga tamanyi nti alina n'ebbwa. Bamugamba bugambi nti gundi olina ebbwa kubanga nerves oba obusimu obwandisindise obubaka eri obwongo nti gundi ekiwuma kimusaze, akambe kamusaze, ejjirita emusaze. Tebukola, nerves tezikola, obusimu tebukola. N'olwekyo abalwadde ba sukaali beetaaga nnyo ono mukuna powder. Powder ono wali ku Prof Bioresearch osobola okumwefunira. Otekanga kajiiko koteka ku mazzi agabuguma. Akola bulungi. Abantu abasinga bali bagamba ate ekijanjaalo ekyo tebakirya. Si kituufu. Ekijanjaalo kino tulina kusuusa kilo 5 buli lunaku. Naye kati nze nkugamba kajiiko kubanga bw'olya kilo 5 eza powder kigenda kuleetera okuseka ennyo. Banno babe nga bafiiriddwa ng'oli mu kuseka. Bwe bikaseera obeera highly best, highly happy. Luusi mu buwangwa si kirungi. Banno oba banakuwadde naawe nakuwala. Bw'aba basanyuse gwe sanyuka. Naye gwe oba nga oli opposite side effect mbi. Side effect y'ekijanjaalo kino tikikuwa essanyu lingi nnyo. Naye ate weetaaga akajiiko bujiiko. Kajiiko kajja tuyamba okulaba nti tubaawo nga tuli balamu
ate nga tufunye n'ekirungo ekyo. Era ekijjanjalo kiyamba ne ku baana abatabufu b'emitwe. Si batabufu b'emitwe nti bakuba mayinja naye bamagufu obulwadde tubuyita autism. Abaana abo babakolera n'amasomero, abaana abo basumbuwa. Kibi kigwana wala naye abaana oyo oluusi kiba kyetaaga n'omutandikako kubanga omwana akumalako emirembe muzadde teweebaka. Banne beebase akaaba, banne basoma yayagala kuzannya, banne bagenda ku masinzizo oba bagenda mu salwa kusaala yaba ayagala kuzannya. Buli kyakola kiba opposite. Ne bambi buba bwongo buba bali hyper, bachamuka nnyo, bachamuukirira nnyo, bavaako mangu. Ate baba bagezi, kyekisinga okwewuunyisa. Abaana baba bagezi, akwata mangu naye tasobola kukakkana mu kibiina. Bwe bamuwandiika ayuza kitabo naye nga buli kyomubuuza akitegeera. Obulwadde babuyita autism oba embeera ya hyper disorder. Naye kati mukuna akola bulungi kubanga mukuna alina ekirungo kya dopamine kibakakkanya ne bafokasinga ne bafuna concentration. Kitegeeza naawe atasoma bulungi mu kibiina ofunayo akajiiko n'oteeka mu mazzi agabuguma n'onywa. N'olwekyo omwana w'omuwaako n'anywako, omuterako kajiiko omwana oyo omumagufu oba wa autism. Olwadde obwo mbeera mbi nnyo. Emalako abazadde emirembe n'ereeta stress. Naye osoogirwanyisa ng'omwana omuwa mukuna powder. Oli ayinza okugamba tumusiikako nedda. Ate bw'osiika ekirungo ekijjanjaba kya dopamine oba okyonoonye. Ekisinga okuba ekikulu yeddoozi. Tosukka kajiiko. Kajiiko kamala ka teaspoon ku mazzi agookya. Ng'omuwa omwana ajja kukakkana naawe weewuunye. Ajja kukakkana. Ate anyiganyiga taata ayombayomba muteereko naye anywe. Banywe. Kiyitirivu kankumawo ayinza okumpa essanyu ku screen wano. Nentandika ate kufuuka comedian. Naye nga ekikulu nti ayamba okuwa essanyu omuntu. Era mu mbeera y'emu mukunatereza n'omutindo gw'enkwaso. Abantu bangi nnyo enkwaso zifuuse obuzibu. Omwana abuze. Mugenzi Jenny Kayanja mwanyinaze yagamba nti obufumbo ye mwana kankuzaalire nange owange. Omwana bw'abula mu maka tewaba ssanyu. Kyovulaba mukuna aleeta essanyu mu maka kubanga n'enkwaso ezibadde zitawuga bulungi aziwa amaanyi. Ekireese obuzibu ku nkwaso. Mutuula nnyo ku bitebe by'eggaali. Abaami ovuga eggaali mwaka ku mwaka. Ekitebe kikunyigiriza obusuwa obwo ne bufunda. Ogenda okakkana ebiriisa tebigenze eri mu kisawo mwe bakolera enkwaso. Kyovula abazungu bo balina n'empale zaabwe ziri special. Zikwata ne zitaasa ekisawo ekyo obutanyigirizibwa. Amasimu mugateeka mu nsawo wano. Abazeeyi abatambula nago mu briefcase ne mubasekerera nti oyo muzeeyi. Naye ag'amasannyalaze gatuleetedde enkwaso ennema. Amasimu ag'amasannyalaze agava ku masimu. N'olwekyo tusobola okukozesa mukuna abalina enkwaso ennema ezitawuga n'entono. N'abakyala abalina obuzibu nti amagi tegasembera bulungi. Alina ebirungo byanga mukanadini ebiyamba okusembeza amagi n'ogogola enseke ne ziba nga ziri taratibu sana. Mukuna muyitirivu nnyo. Ayamba ne ku maso. Abantu abatalina maso kyakula kikyala. Waliwo omulenzi gw'osanga ayogeranga mukyala. Buli kimu kya kikyala. N'abigulanga mukyala. Ayamba okuwa maso. Musajja n'afuuka omusajja. N'ofuuka omusajja. Era mu mbeera eyo n'abazannyi b'omupiira akuyamba amagumba gano okuguma. N'abantu abali mu sports nti oba ne maso. Ate n'ekirala bw'abagenda mu gyimu abaagala ebinywa kikola bulungi nnyo. N'amagumba nga gazitowa. Abantu abavaavaako waya abanyiiganyiiga abagwa ensimbu. Mukuna tumwekwate onywayo ku mazzi agookya. Nga nakugambye tosukka kilo 5 doozi entuufu kajiiko mu mazzi agabuguma. Onywayo bujiiko 3. Ate mukuna omuteeketeeke obulungi omusanga ku Prof Bioresearch. Nammwe abalimi mujje mumwettanire mu musimbe ensigo tuziina. Ate jjukira buli kilo tugigula $1,000. Enamba esobola okuwa kilo 1000. Kasante mwekali kijjanjalo kiranda.
ate nga tusobola n'okuggyako amakoola ne tugawa ebisolo byaffe abalunda enkoko, abalunda embuzi, abalunda ente, abalunda obumyu, mwenna abagira abalunda obusolo bwammwe bwonna mubumanyi bwe mulunda mumusimbe muwe ebisolo byammwe, ensigo muzituleetere tuzigule. Ate nga nammwe ettaka nga terikyalina bugimu bulungi, agimusa ettaka aligimusa bulungi nnyo. Ate ayamba n'ebiriisa okulweyongera mu ttaka kubanga ateekamu nitrogen. Kati nga mu abalimi ba kasooli ateekamu kilo 36 eza nitrogen. Olwekyo ekijanjaalo kino kiyamba abantu maanyi, kiyamba ebisolo animals, ne kiyamba n'ebimera ebirala plants. Kitegeeza kigenda tukuumira ku map eyo gwe bayita velvet bean mu Lunyanyimbe, oba mukuna, oba ekijanjaalo ky'abasezi, oba mu tuna pruriens mu Lubotane. Ate gwe naawe ayagala amata geeyongere mu nteezo, wekwate mukuna. Naawe omukyala atalina mabeere, wekwate mukuna. Naawe buli omu yekwate mukuna. Abaami mwekwate mukuna, amaka gajja tereera. Abakyala mwekwate mukuna, abaana bawe mukuna, awatabukabuka bawe mukuna, ettaka erijeemye liwe mukuna, ebisolo ebijeemye biwe mukuna. Mwena mwetaaga mukuna. Abalina enkovu zino eza keroids zino ezikwata mu kifuba ne zoonoona print yo, wekwate mukuna omumikisinga mu bizigo byoweesiiga nga ziyamba okuvaawo banga myezi 6 aba akuyambye. Menya kindeke ki, mwebale kujja mu Sundowner, mwebale kulima mukuna, ate mumukozese atuwe essanyu. Tuleekerawo okwekubagiza n'abantu bonna abanyiiganyiiga, abeerabira abaana be bazadde bawe mukuna. Musange ku Prof Bioresearch ku Equatorio, ekyuma kiwagala kyuma. Bye bye.